Temwina mirimu nayenga mirimu gisobola kubeerawo abasinga babagobye ku mataka gammwe ekirungi nti ettaka lyammwe mumanyi weriri era bwefuuka pulezidenti bwenti bwebba kiba kiwedde nayo kwebasa konna amazima ga Katonda mu wallahi billahi Museveni agenda kuvaako tugenda lwatulina okubeera ne baali wano ne bawame mu mukisaawe bataddewo ennyonyi abo magale sinaba kulayire naye pulezidenti alina twetawuga wagenda mu kisaawe tugende mu kisaawe Why are you killing people? Why do you want to knock down people? That is illegal. About to Mukumemi Embe, Murekema Polisi Wabami na Mateka. Nabanja ya tike ya lese na mwenye. Mafuila kamulani I want you to be disciplined. I want the world to see and I want to get the police led by Iran Mushibi, we are supposed to be here. I'm a presidential candidate. You have brought a police helicopter and you parked it on our venue. We told you from the beginning we are not going to be violent. We are not violent. We are law-abiding citizens, but we are not going to be intimidated. Babagamba tuli ba mirembe tugenda kuma discipline naye tetugenda kubatya buli kye tukola kiri mu mateeka. Njagala basaba mwenna temulwana na basirikale temulwana na polisi. These are our brothers, these are our sisters,
these people also need liberation. Those police officers, you see, they need increment in better go bongezo musala. Abasirikale bemulaba siba labe bamwe. Abasirikale bemulaba siba eneme bamwe. Nebo akukuba tolwana naye. Nebo akufuira pepper spray tolwana naye. Ensike tulabe kubanga tuli bandi nnyo. We are millions and millions and millions of young people. We refuse to be drawn into violence. Don't involve in any altercation with them. Wanika bendera ya Uganda mupanga. Wanika bendera ya Uganda mupanga. Tuliomba na basirikale tuomba na wewe. Wanika bendera ya Uganda mupanga. Put the flag in the air. Let them know. Tiyagala tuberewa no kubanga nabanja atya. Kambabudire kino tetutuze na fujjo wano nedda tuli wano mu mateeka ekirala njagala mbabudire mikwano gyange nti nze neesowolayo kubanga afaanana nammwe nekino njagala mukiwulire abantu b'ekkamiro abantu mumpulira bulungi neeno mumpulira bulungi neeno mumpulira bulungi baasi kati kantandike ekisookera ddala abantu b'ekakumiro njagala mumanye nti zibadde emyaka 40 njagala mumanye nti myaka 40 ekongo mumpulira Mobutu Sese Seko waliwo dictator nga bamuyita Mobutu Sese Seko nga yeyita Kuku wa Zabanga nga gasasula abayimbi bonna ne bamuyimbira nga abasirikale ng'omusirikale asobola n'okuba omwana w'essasi ne mukazi w'essasi kubanga anirira. Yongeza microphone eno ne kino kyogere. Bano abasirikale be mulaba tekuliiko wa famire ya Museveni. Bano abasirikale be mulaba balina abakyala baabwe nabo bakwanga bazaala. Bano abasirikale be mulaba nabo balina ababebi baabwe bagenda ku ssomero. Bana basirikale be mulaba nabo basafaringa tribalism. Bana basirikale be mulaba bamaze emyaka mingi mu polisi naye tebasobola bakuza kubanga tebava mu tribe ntuufu. Kaakati njagala mumanye nti bwe tuba tulwana kati tetulwanirira mmemeka, tulwanirira ababodaboda, tulwanirira abasomesa, tulwanirira abasawo, tulwanirira abasirikale aba UPDF n'abapolisi. Bano be mulaba wano bwe bajja mu uniform nabo bantu nga ffe. Bano abasirikale nabo tebalabanga ku president mulala. Banange abantu b'ekakumiro tulina opportunity, tulina omukisa. Guno omukisa ensonga lwaki tebagala nzije njogere nammwe kubanga tebagala to uniting. They don't want us to unite. Tukikola kubanga twagala Uganda esingako. Banange mbadde mbabuulira ku badictator bonna, abantu ba Bunyoro njagala kamba kaguze ekikaguzo mu kigarukemu. Abantu ba Bunyoro mazima Baramu yasinga okutegeera mu Bunyoro. Kati njagala mumanye ti dictator agenda kufuna the worst, agenda kufunayo abantu among you abakozese okubabba, abakozese okubafuula abaslave. Banange mwe muli bazzukulu ba Kabalega. Banange muli bazzukulu ba Kabalega.
mbasaba ku mulundi guno I want the great Kabalega to look down and be proud